ggulu lyange walyabudu rabbahu siwa yanonyone katonda atalinze wetekako pressure wetekako stress ulisawo twagana kubuza abantu obulamu bwakyuka tokwata na masimu wekweka wallahi otuko okufanga emirembo gyemazeeko ne wetekako abantu bali mu nsimu no baba banja ne babulijjo ali emmere nga nina amabanja Allah jaggasasula Allah waali nina musajja wange omu yafuna emmotoka aja amumanyi agikalisa yasuula ebimotoka bye byagwa bisatu bino ebinene bino box body biva Sudan nekigwa ekisooka wiiki eyasooka nekigwa ekyokubiri nekitta n'omuntu ekyokusatu bwe kyagwa buli gwe yawa amawulire nga yasooka okukaka aji ng'olabye naye omusajja oli mugumu kyagwa ndi naye nga tugenda kulya mmere oli namukubira essimu aje emmotoka egudde essa omuntu n'agamba ya rabbi Allah amusaasire nanga tugenda tulya emmere Allah waali endya gye yalyamu yasinga nange nze nawulira ennaku naye nga ndaba buli ssaawa wali omukyala ali awo bwayisa mugitangayo n'abawa ku mmere yeewooma nansana kalwa omusajja wange ebinyeebwa omusajja oli awomerwa ebinyeebwa haji nansana agikawuuta ebinyeebwa naye nga mugamba haji katugenda kona agamba ebyo kati njabbira banca nga olaba omutima gwe ati weteka ku pressure omuntu agenda kudda motoka tagenda kulamuka kati ne weteka ku pressure miremire gikugwako kaka ne wakabaano bakubye empyo omukyalo mukubye empyo atabirimu naye olina okwewa ku mirembe waliwo omuntu mu nsi ebintu byetagenda kuwona kati onakuwole nti bakogeddeko nze nali nga mpulira bubi nga mpulira nga banjogeddeko nga kimpisa bubi hatta nga ne bw'oyogera ku muntu gwe mmanyi nga toyogedde ku nze era mpulira bubi oyo yabinzijamu waliwo bayogera ku Dr. Kalisa ebigambo byannakuwaza ng'omusiraamu amwogerako byonna kwamumanyi ne ngamba haji udde omusajja ono ne mugamba haji nampulira nangamba shekhe bite era Dr. Kalisa yali mulamu n'obimugamba kati Dr. ate yasooka n'okugamba nti jama lwaki tofa kubikwatako lwaki tobireka kane nentegeera mu nsi muno omuntu olina kwewa mirembe bw'owuliranga bakwogeddeko Mufti Menke Mfokiti yakyogerako awo bw'owuliranga bakwogeddeko nga bibakwogeddeko manye si bituufu lwaki omutwe gukulumu bakuyisa omubbi oli mubbi bakuyisa omulogo oli mulogo essimu eno kati ne mu comments wano nga twogera ku salaamu n'ewalala buli muntu waddembe okukomentinga byayagala data wuwewuwo kati gwe lwaki oluma omutwe nga bibakwogera toli mubbi ampita atya omusezi toyinza kumpita musezi nze ompita atya omusezi kale wallahi oyogerako kye toli musezi kati kye kikulumya omutwe ebyo nno byalumyanga ne nabbi Yahaya omutwe nabbi Yahaya nga kuba Allah buli nabbi yamuwangayo ekyamagero namuga saba kyoyagala essaawa eno nkikuwe nabbi n'abako byasaba Musa n'abako byasaba Ibrahimu n'asaba kati nabbi Yahaya alayhi salaam ye yagamba Allah tebanjogerangako kubanga ebigambo bimpisa bubi Allah nze kyenkuwadde kyenkusabye ekyobompa bwe banjogerangako ebigambo ebyo Allah nkusaba abantu bateeke mu nsi muno nga zitebanjogera kuba emirembe ginzigwako nga banjogeddeko Allah namugamba Yahya biki byosaba nange Allah bwe yakutonda banjogerako koyaga baleme kwogerako bagenda kuvuma bwebula bannabbi embokoze babakuba bano nabbi gwe batwala enkyaji naye nga akako obubaka obusajja bwamutwala enkyaji n'ayingira omuti ne bukumazi mashini ne bugusala nabbi gwe bukabya amaziga kati gwe gwani ali omwo tukube nabbi emboko ne zivuga Uhudi Abubakari ne bakuba Umaru ne bakuba basahaba bakaaba abamu n'okufa ne bafa kati obulamu buno olina okwewa emirembe olwo ebitagenda vaawo tibakwogeddeko gwe gwani gwe batwogerako kyobulaba olumu wempeera omusajja ono credit ono afuga mulimu ebintu bibakwogerako nange nawo ne wabeera nze ng'ovaako naye se omusajja bagamba mbu ebimukyankalanya kwogera ku mukyala we oba nabaana okujja mbona omugezesizaako okufa waliwo yamuyisa mu jeneza awo yagawo ye mumunoonye abantu batya okufa waliwo omusajja ali Kampala bamuyita Bulwadda yaloota yali agala nnyo Sekamuzaata nnyo in fact n'emikolo egyasembayo egimu ebiri Sekamuzaata yali wuwe kati sekatumala omuzika wayitawo ennaku 3 Bulwadda ankubira alo mugagga we Kampala eyo alo salamu aleikum oli luddawa ne mugamba nsaba ondeetyo baafizu bana nyamba ne mugamba aja abadde kimajini kiki ne ntuuka ewaka nanga gwe
okimanyi okuva seeka yafudde sinneebaka nti ki nagamba nakeebaka bwenti nga mpulira seeka muzaata ajja ngamba bulwadda tugenda omperekereko ne mwasikako nseko ntwalawa nemuga yali musajja ogenda omuwerekero nkyayagala bulamu kati waliwo ebintu ebiteewalika nti bakoogeddeko basiraamu bwe bakoogerangako ate osanyukanga busanyusi naddala nga si bituufu Seeka Faris bw'owuliranga nga bakoogeddeko Seeka Faris alidde sente z'omuzikiti wallahi sanyukanga banga ali omalanga omanyi si kituufu anti abo yauma alqiyama balina okusasula omugambe mukama wange Allah yagamba nalya sente nsaba nnyonnyola eddi ate mu kaseera ako teri ssole bansonyiwe nali nsanga anti alina kuwa swala alina kuwata hijja ate swala entuufu si kuwa swala zino anamuta yenkana abudu yenkana stayini ezo nedda alina okukwata swala entuufu azikuwe laba wakuwa hijja era musabenga Allah wabengayo ababoogerako ebitali bituufu mutwale empeera zaabwe ajje agante wagamba ndi mulogo ensi yonna n'ogitegeezanga bwe ndi omulogo nyonnyola Allah naloga ddi era wandaba ddi nga ndoga nyonnyola Allah nali nsaaga ate sole leeta zaka leeta hijja leeta umura laba wafuuka haji yauma alkiyama nga bakuwadde hijja zaabwe nga tewagendanga na Makka bantu bakalukalu nga togendanga Makka bagale haji era bwe nalina nga ati buli haji imuko tole ku salaamu buli haji imuko tole ku salaamu ne bayimuka baali bangi wano ngambye abagenda e Makka ndabyemu nga babiri basatu naye ngenda okulaba abayimusa abamu tebagendanga Makka kati mwalimu gwe nkakasiza ddala ntagendanga ne mugamba haji wakola hijja oba umura so aba mumanyi jama nangamba sheikh hijja ate umura nze ndi wa umura hijja ninga basiramu mugana ngono mumanyi hijja umura seka tuva muzanyo hijja nanga wallahi hijja omuntu kasitala ida nawe bokimanya abatalimba ne mugaseka wotambula mwaka kino kibiina kinanga zisagenda Makka wadde Madina nze hijja sava wano nimuga wakolo nangamba sheikh yatugamba munabbi yagamba ejjumaago nga toyosa obanga nemuga tuule tuze empale musira nemuga tuze empale togenda nga bantu bajja kujjago nemuga aji wa juma tuula wansi togenda nga Makka odo ina Abdul Salam oyo tuula wansi tuula wansi kakati ebyo tebibalumyanga mutwe bwe kumalako emirembe salamu alaikum mirembe gya Allah gibeere gy'oli ate bakoogeddeko onyiiga mirembe gijja kugwa kate nga tugikusabidde guleka bakoogereko si bituufu bakuyisa omubbi wa baddi abantu siggo bagulira data kati Friday bwetuuka saawe ziwera mukaaga waliwo ke bayita Freaky Friday oba mukamanyi bakuwadde gibbi meka gibbi imamu katera kuba kabwerere abamanyi osevinga imamu akamanyi kameka imamu waliwo ageziri 3 ndi imamu olaka weyongeramu 2 kabaka jibbi meka seeka jibbi 3 ndoza baimamu baba wanya kale kakati akantu ako ka Freaky Friday kabeera oko data wabwerere mumunoza lwaki okuwemula kwe kujjudde kuno wallahi Uganda oteekako booti data wabawo omwana omutoto tumbizanga ddoboozi ati buli dakiika abeetadde ku tikitoko abawemula abakola ki kati abantu ogenda bwe mulowooza lwaki buli wabaawo ekiguddewo buli muntu akibuukira abantu tebalina byakkola kati obaganda okwogerako bwobaawo ekiguddewo wekapa buli mutimbagano buli peegi buli mukutu YouTube kyekibeerawo kuba abantu tebalina byakkola bimumalako emirembe kati mwamwe muli bwagenda okwogerako ndoza wiki ngewedde nali ngenda ku TV ng'obudde bunkutte nensanga ne batomera omuntu nga wendi kati abantu ne bakuŋŋaana bwe bati jasi bamutomera kugulu ne kujjako omusaayi nga wendi kuba nali nninda booda ng'obudde bunkutte sola genda na mmotoka kati mba nyimiridde bwe nti kati mu kulinda booda nenkuba omukono yajja nansangawo awo kati ababooda bamanyi balina emboozi kati nayagala okutandika okunnimba tugenda musiraamu olabye ekibadde awo omusajja era oli yose n'otabaawo obadde oba tugenda kulya nnyama mugate lwakikire
omutwe gwonna gulinga chapati ola wanimba nenga mbadde waawo nze nina n'omunyumiza kuba nsanzeewo naye namulaga nti ansoose boda boda kwa yajja mulengera nga boda yempya naŋŋamba bamutomedde omutwe gulinga chapati omulala Sekakiti yamunyumiriza twabadde naye ku lwakubiri naŋŋamba Sheeka ebigambo togenda biwona mbu abayimiridde bwayise bw'ati kati ne wabawo mukoddomi we muganda wa mukyala we ng'atudde ku booda n'owa booda kati aba atudde bw'ati ne bayita ku Sekakiti mu kuyita ku Sekakiti wa booda n'agamba ono yali atudde nga ono tamanyi ndi mukoddomi we namugamba omusajja oli omumanyi nti tomulaba nnyo ku TikTok ne ku Facebook gwe tomulaba ennaku zino ng'atambula nnyo yafuna ssente naye wallahi tuli baganda betatulabirira omusajja oyo n'agamba omusajja oyo omubi ne mukika baasalawo bamugobe taata waffe muyimuzi bw'agenda kufa tuzaalano naye nga taata wa Sekakiti Seka yange abaali bakamuziika wiiki emu emabega naye taata waffe muyi mulese nawakeera ekindeese musana guno munoonyeza akadagala tagenda nawaka mulambula kati omusajja ono namubuuza naye gwe byoyogera okakasa oba naga nti si ekiti naye nga ono taba kubanga amumanyi naye egguli yaligenza alyongerayo naye okwali asanga amumanyi nga mukoddomi we era namaana akubira mukyala we Seeka namuga assalaamu alaykum abaana ba booda banyumize omusajja andazenga wamanyi Seeka neŋŋamba abantu wallahi ebigambo bino tebitumalangamu bw'owuliranga ebigambo by'abantu nga boogedde ku muntu kyobola Allah alwa nti fatabayyanu osookanga kubiwuliriza n'ofumiitiriza ddala bituufu lwaki obitwala so nga mpunzika ebigambo byange baganda bange ab'ebitiibwa njagala bakubiriza weeteekemu emirembe gwe kennyini kyokubiri rahma kusaasira kwa Allah bw'obanga osaba Allah mbyolina okumusaba mu nsi muno n'okusaasira kwe Allah yaddira ensi eno hadithi eraga ti Allah yawa ensi eno Allah alina ensaasira 100 ewamu 100%. Kati naddiramu ekyo 10 sako girabe nga ya 10 Allah n'agenda nga atemamu ensi n'agiwako olusaasiro olumu ensaasira 99 Allah n'azitereka zonna agenda zitwaya yawmal qiyama kyobola nze nina okukkiriza nti mwenna mugenda kuyingira ejjana inshallah temwagala jjana muddemu inshallah mwenna mugenda kuyingira ejjana inshallah nsaba Allah agituwe nga tatubaze wadde otubonereza tumulabeko Allah tonywemu naye Allah ng'otudde ne Allah naye oba bibajjira mu bwongo ng'otudde ne Allah sijja kugerezaako muganda wange Allah atasiba ekifuba Allah nga naawe oli wano imamu wange oli ne Allah nga munyumya nga tewali avvuunula ng'oyogera ne Allah mu lugisu nannyini nnimi wanyala naabi mirembe nga tewali avvuunula Allah nsaba tumulabeko ya Rabbi bana bagala omulabako Allah wotwagala mulabako towanika Allah ajja kulaga katumba oye gogo jolaba ffe tujalaba Allah saba Allah mwenna bannaye atwerageko tumulabeko ya Rabbi atuwe ejjana nga tatubaze wadde tubonereza saba Allah ow'ekitiibwa akkirize yawmal qiyama nga bwe tuzze wano omukwano guno gwe tulina bannaye pasita ki ayinza okugenda mu kyaki ya munne n'afuna omukwano ku bantu abo nga busiraamu n'ojja embale nga teryakumanyi abantu bonna ng'olaba bakutegeera naawe obategeera luganda lwa busiraamu kwata ku munno bagenda omubika enkyangu omujjukira olwe luganda nabadde ne Haji Karimu South Africa ndowooza emyezi ng'ebiri emabega naye ng'oli mu baganda bo nga osaaza ng'asaaza abo Seeka n'ova wano ogenda e Saudi lwakwanta omuzino guyinza obba omuzibu ofuna naye imaamu naawe n'ova wano n'ogenda e Saudi ne bakuwaamu osaaza era ne tuddamu kati gwe Kurani gy'osoma osaaza e Saudi era ne baddamu amin pasita kyayinza okuva wano n'agenda e Sudan e Senegal South Africa n'asaaza wallahi obusiraamu mu eddiini entuufu kuntum khayra umma n'ova wano n'ogenda e Russia Allah abaana bava ne bagenda e Russia nga bagenze mu mpaka za Kurani ne bagamba omunnayuganda asinze dini ntuufu n'ova wano tubadde eyo nga osaaza ejjuma oli mu bannayuganda oli mu basiraamu banno twali ne Haji abasinga okunnyumira obaali bansi ki nga tuli bisimanyi bijji biki
PCB waliwo ensi yali oba baki South Africa ne waliwo omuzikiti gwe twalimu naye nga ab'ensi eyo be basingamu obungi be basinga ne bagamba mumutuddizeeko naye nga bansi ndala kuba bawuliranga oluzungu lw'omuwalimu lubasesa beetaaga akomewo kaddemu akola atya alunnyonnyole mu butongole. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.